kati katulabe Yesu wali musiraamu ddala era ebikolwa byo wabikolanga bikola bya buki nteekerayo 14:33 ekitabo ky'Amaka egamba etya egamba bw'eti Maka 14:33 soma egamba bw'eti Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana wamu naye Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana wamu naye n'atandika okuwuniikira n'okweraliikirira ennyo n'atandika okuwuniikira n'okweraliikirira ennyo mu mpeeko muli ekigundi wali kyengenda okuteeka wano wali ekipapula ekiri omwo soma egamba bw'eti Maka 14:33 egamba bw'eti Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana wamu naye soma n'atandika okuwuniikira n'okweraliikirira ennyo n'abagamba nti emmeeme yange eriko ennaku nnyingi zigenda kunzita mubeere wano mutunule Yesu n'atambulako katono n'avunnama ku ttaka n'asaba baani abakola bwe bati abaffe be baani kati batukugamba nti Yesu yali muki musiraamu n'ogaana ng'owalaza mpaka Yesu yafuna wuzu Yesu n'akola ki n'asaala ng'asaala ng'abaki kubanga yali muki ono wabannange oba ono ategeera lwakumeka abuuza wuzu yakifuna ddi yakifunirawa kati muwe wuzu eno kati seeka kamuwe ki 13 Yokaana mwennyini oyo naye ey'okuna egamba etya egamba bw'eti Yokaana 13:4 egamba bw'eti kyangu awo buli lw'obuuza bw'oti obanga osindise omunyamuki egamba bw'eti etya Yesu n'ava ku mmere Yesu yava ku mmere n'ayambalamu engoye ze n'akola atya addira ekiremba kye ne yeesiba ekimyu n'alyoka afuka amazzi mu kibya okumanya wuzu yali y'amaanyi yafuka amazzi mu kibya ffe tufuka mu budomolo ne butaapu soma n'atandika okunaaza abayigirizwa be ebigere n'asooka kuyigiriza abayigirizwa be n'abanaaza soma n'okubisimiza ekirabo kye yali yeesibye soma awo n'ajja eri Simyoni Peetero n'akola atya naye n'amugamba nti atya mukama wange gw'onnaaza ebigere Yesu adamu Mukama yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo abantu ba Katonda balamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo akubuuzaako nze mukwano gwo John the Preacher njagala kwebaza Mukama ku lulwo okutugoberera okutwagala okutusabira okusharinga vidiyo zaffe ate era n'okutuwagira mu ngeri ez'enjawulo Mukama akuwe nnyo omukisa bassebo ne bannyabo bwe wabaawo ekintu ekizibu bakutuma e Masaka ng'ova Kampala ku bigere naye bwe wabaawo ekintu ekizibu ekisinga okutambuza ebigere okuva e Kampala okugenda e Masaka kwe kuyimirizaawo obusiraamu mu biwandiiko baganda baffe balafuubana bafuba bambi baagala bayibuli eyogereko ku busiraamu bambi balwana abasajja battu nga bw'obalaba bagamba waakiri singa bayibuli waakiri eyogerako ku busiraamu naye njagala kubategeeza baganda baffe nina ensonga 5 ze njagala okubasomesa olwaleero ekisookera ddala bw'ogamba nti bayibuli yayogera ku busiraamu kibanga bw'ogamba nti NRM yawandiikibwa mu ndagaano ey'olwenda era bw'ogamba nti Yesu yali musiraamu kibanga bw'ogamba nti Kabaka Mwanga ye yali chairman w'NRM yasooka ekintu ekitasoboka kubanga obusiraamu we bwabeererawo Yesu yali yabeerawo dda ne wayita emyaka mingi ne wayita emyaka 507 nga agenze mu ggulu azzeeyo mu kitiibwa atudde ku mukono gwa Katonda ogwa ddyo Muhammad n'alyoka atandika obusiraamu najja n'ebikolwa byonna eby'obusiraamu esswala 5 Muhammad yajja nazo kati Yesu yasaalirawa okukuba amayinja sitaani ogenda okuba amayinja sitaani teri nabbi wa bayibuli yali akubye sitaani mayinja nga bwe mukola teri nabbi wa bayibuli yali azanye katemba ne sitaani bw'amukuba mayinja taliyo tewaliwo nabbi wa bayibuli yali yagenza okwetooloola ennyumba Kaaba ng'ali bwereere nga bwe yeetooloola ng'ayambadde enkutu taliyo tewaliyo nabbi wa bayibuli yali anywegedde ejjinja eriddugavu taliyo kati bwe mugamba nti obusiraamu buli mu bayibuli mubanga abagamba nti NRM yawandiikibwa mu ndagaano ey'olwenda era bwe mugamba nti Yesu yali musiraamu mubanga abagamba nti Kabaka Chwa ye yasooka okubeera chairman wa movement ekintu ekyobuwemu kati ekyo mukitegeere baganda bange abasiraamu nti tekisoboka
munoonye walala. Musobola okunoonya obusiraamu ne mubunoonyako mu New Vision, musobola okubunoonya mu Bukedde, musobola okubunoonya mu butabo nga Red Paper n'obulala, naye mu Bayibuli tebuliimu. Ekyo kimu. Ekyokubiri kye njagala okubasomesa olwaleero, mwenna abampuliriza nammwe abandaba, kye kino wammanga. Ffe ng'Abakristaayo, nziramu, ffe ng'Abakristaayo tetukola Yesu bye yakola. Era ffe ng'Abakristaayo tetukola bye baakola Yesu. Tetukola Yesu bye yakola, ate era tetukola bye baakola Yesu. Wabula tukola ki? Matayo essula ya 28 olunywa lwe 18, 19, 20, Bayibuli egamba Yesu najja n'ayogera n'abayigirizwa be n'abaga nti nina obuyinza mu ggulu ne ku nsi, mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubayigiriza okukola byonna bye nabalagira. Kati ffe bassebo ne bannyabo abampuliriza, tukola ebyo Mukama waffe Yesu Kristo bye yatulagira okukola. Kati ku nsonga y'okusinza, Mukama waffe Yesu Kristo tatulagirangako kuwodoka. Mukama waffe Yesu yatugaa nti bwe tubanga tusaba, mu Matayo essula y'omukaaga 9 yagaa nti bwe mubanga musaba musabenga nti Kitaffe ali mu ggulu. Era bw'otunuulira ennyiriri za Bayibuli nnyingi nga Yesu Kristo n'abatume n'abayigirizwa abalala nga basomesa engeri y'okusaba nga baga nti muwanikenga emikono nga musaba Katonda waffe oba Kitaffe ali mu ggulu. Ekyo ndowooza mukitegedde bulungi. Ekyokubiri kye muteekeddwa okukkiriza oba okumanya, Makko essula ey'14 baganda baffe gye musomamu ebyawandiikibwa nti awo Yesu n'atambulako n'avunnama. Ekyawandiikibwa ekyo kyogera mu kiseera nga Mukama waffe Yesu Kristo, Bayibuli ega nti ng'ennaku nnyingi zigenda kunzitira, Bayibuli bw'ekyo bw'egambye. Essula eyo eyogera ku Yesu ng'agenda kukomererwa. Kyokka ate mu Abasiraamu bwe mutuuka ku Yesu okukomererwa mukiwakanya era muleeta essula namba. Muhammad yajja n'essula namba mu Qur'ani ewakanya essula ya Makka ey'14 eyogera ku kukomererwa kwa Yesu ng'egamba nti wama qataluuhu wama swarabuuhu, tebaamukomerera era tebaamutta. Kati lwaki mulondobamu ekyo kyokka ekyokukomererwa ne mukigaana? Obwo babuyita bunnanfuusi. Ekyo tweyongereyo bassebo ne bannyabo. Ekyokusatu kye njagala okubasomesa olunaku lwaleero Abasiraamu kye kino wammanga. Tulina ebigambo bisatu mu Luganda. Tulina kye bayita okukutama, ekyo kimu, ne tuba ne kye bayita okuvunnama, ebyo bibiri, ne tuba ne kye bayita okukunama oba okukunaamiriza. Ebigambo ebyo bisatu njagala wabeewo agenda mu nkuluze y'Oluganda obinoonyereze olabe. Ebigambo ebyo bisatu byogera ku bikolwa eby'enjawulo newankubadde nga biyinza okwagala okwefaanaanyiriza. Bassebo ne bannyabo, mwe kye mukola mu kusaala tebakiyita kuvunnama, bakiyita kukunama oba okukunaamiriza. Genda okole risaaki onoonyereze, genda onoonyereze. Mwe kye mukola tebakiyita kuvunnama, kye mukola bakiyita kukola ki? Kukunaamiriza oba okukunama. Ekyo ndowooza nakyo mukitegedde bulungi bassebo ne bannyabo abampuliriza. Kaakati adduse n'apaaluuka n'adduka mu Yokaana n'agamba Yesu wuuno yakola ekikolwa ekirala, yanaaza abayigirizwa be ebigere, kitegeeza yali abafunyisa wuzu. Bannange, okuggyako nga mugamba nti wuzu yakyuka, kubanga wuzu gye mmanyi tetandika kunaaba bigere, wuzu etandikira manju. Ng'otutta akadomola n'oyingira toyireeti nga toyina tipi, n'okwata amayinja 3 n'ogenda mu toyireeti, bw'omala okukola emikolo n'omala n'onaaba amazzi nga toyina sabbuuni, kubanga amazzi ga wuzu lwe ogateekamu sabbuuni wuzu eba emaze okufa. Ekyo nammwe mukimanyi. Bw'omala okunaaba emirundi 3 n'olyoka ojja ku jjinja n'onaaba emirundi 3 mu ngalo n'oteeka mu kamwa. Kati omukolo ogwo ogwa wuzu gwe mukola si gwa kwetukuza nga bwe mugamba. Nedda, si gwa kwetukuza. Ogwo Setaani yaguteekawo okuwakanya Bayibuli. Lwaki? Kubanga Yeremiya essula ey'okubiri olunya olwa 22 Bayibuli yegamba nti newankubadde ng'onaabye ne sabbuuni ow'aboozi ne weekuuta n'oluvu
obutali butuukirivu obusigala bulambiddwa mu maaso gange bw'ayogera Mukama Katonda. Katonda wa Bayibuli tatukuza na mazzi, amazzi ganaaza kungulu, naye obubi bw'omuntu butuula munda mu mutima. Kiki ekitukuza okusinziira ku Bayibuli? Matayo essula ya 26 olunya olwa 28 Bayibuli yegamba nti kino gwe musaayi gwange oguyiika ogw'endagaano empya ogujjawo ebibi. Ekiyinza okutukuza omuntu si mazzi. Bwebanga Bayibuli yegambye nti ne bw'onaaba ne sabbuuni toyinza kutukula, kati ate olwo amazzi ge mweyiira obweyiizi ate ne mutanaaba mubiri gwonna, kubanga bw'osoma essula ey'okutaano gwe kennyini gy'oleese aya ey'omukaaga ega nti bw'oba ozze okusaala naaba ebigere okoma ku bukongovule. Ku bukongovule oba ova kulima naaba mpaka ku bukongovule. Ekyo kye muyita okutukula. Obwo onaabe emikono mpaka luddawa mu nkokola, eno mu nkwawa tonaabayo. Bw'osiige ku mutwe tega nti onaabe mu mutwe, oba oyinamu ettaka bwesiigako busiizi ki? Mazzi. Kakati bassebo ne bannyabo, eyo teyali wuzu, wabula Mukama waffe yali asomesa ki? Yali ayigiriza abayigirizwa be nti omuntu yenna bw'obanga gwe mukulembeze oteekwa okwetoowaza obe ng'osobola okukakkana oweereze abalala. Y'essomo eriri awo. Kati muleke kulimba nga mugamba nti Yesu yali afunyisa abayigirizwa be wuzu, okujjako nga muŋŋamba nti mwe abaakayingira Obusiraamu, abaakayingira Obusiraamu nga bwe tulaba ono Ssegawe yakabuyingira, nti mwe mubatwala emmanju mu toilet ne mubanaaza mu kabina, okujja nga kye mugamba. Naye tekiriiyo, teri imaama ayinza kuvayo n'awa bujulizi nti Ssegawa nze namutandikako nga munaaza emmanju, kubanga wuzu gyetandikira. Sheeka ono yeyita Sheeka Bayibuli, jangu otubuulire bw'oba wasiramuka nga bakuyigiriza wuzu, imaamu ye yakunaazanga. Bwe tulaba nti mukwata ebyawandiikibwa ne mwagala mu byogeze kye bitayogera, mwagala mu byogeze kye bitayogera, kubanga mwagala muyiseewo ekintu kyammwe. Naye njagala kubategeeza munoonyeeyo ekkubo eddala. Ffe Bayibuli tugimanyi, Bayibuli tugisoma, Bayibuli eri mu nnimi zonna. Omuntu yeesomera Bayibuli obutafaanana n'Abasiraamu, kubanga Abasiraamu temumanyi Qur'ani, temugisoma mu muzikiti. Ffe Bayibuli zaffe tuzisoma, tuzimanyi bulungi. Munoonyeeyo ekkubo eddala, naye lino tumaze okuliggala. Tetugenda kubakkiriza kukwata byawandiikibwa mubyogeze mubiteekemu bye mwagala. Ekyo ndowooza kitegeerekese bulungi. Bassebo ne bannyabo, wuzu si mukolo gwa kutukuza, wabula mukolo Sitaani gwe yateekawo okuwakanya Bayibuli. Kyova olaba mu ssula ey'okutaano eyo yennyini aya gy'osomyeko ebitundu ega nti ate bw'obanga toyina mazzi ng'ovudde okukyama ng'ovudde mu toyireeti oba ng'oli mu lugendo n'otafuna mazzi, ky'okola si kirala kwata ettaka ly'oba weesiiga kye bayita tayamamu. Kati ekyo bassebo ne bannyabo njagala kubabuuza mu abampuliriza, obwo bubeera buyonjo, okwo kubeera kutukula? Okwo ddala twe tuyinza okuyita nti omuntu atukudde ng'anaabye ettaka? Gwe tolaba nga Setaani yakwata baganda baffe n'abakwasa ekintu ekitasobola kuyamba, ekitayinza kuyamba. Gwe n'olowooza nti bw'onaaba ettaka olwo otukudde? Gwe tolaba nga Setaani alina we yabasibira. Mwetaaga obulokozi bwa Katonda, mwetaaga okuyambibwa. Katonda anaaze ng'ava mu mitima gyammwe aggyemu obukyafu obw'omu mutima. Mwe temulanga mwetaaga okubayamba, Yesu Kristo yekka nga gwe mwetaaga abayambe. Bassebo ne bannyabo, osobola okudduka obulimba bwa Setaani n'okkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi w'obulamu bwo, n'akuyamba n'akunaaza okuva munda mu mutima. Bwe kiba ng'amazzi ge gatukuza, malaaya ye yandisoose mu ggulu, kubanga ate y'anaaba nnyo n'okusinga. Naye amazzi tegasobola kugyawo kibi. Ekijjawo ekibi bamuyita Yesu, ekijjawo ekibi bakuyita musaayi gwa Kristo. Befeso 2:8 kyava agamba nti mmwe abaali ewala edda mwasembezebwa, okutuuka ku Lw'Ekumi Bayibuli bw'etyo bw'egamba. Mwalokolebwa lwa kisa, so tekyava gye muli, ky'ekirabo kya Katonda. Mujjukire ng'edda mwe abaali ewala edda mwasembezebwa olw'omusaayi gwa Kristo. Omusaayi gwa Yesu gwokka gwe gulina amaanyi okukunaaza, okutukuza, okufuula agwanidde, si mazzi. Amazzi buno obuzzi bwe mweyiira obeera totukudde na kutukula, kubanga onaaba mpaka ku nkokola, omugongo ne gusigala nga
guddugala kati obeera tolina kyotukudde bino bye munaaba tawaaratiri nagisi twaratiri bawuli onaaba nagisi ey'okungulu munda ng'olina tanka naaba mu lubuto kyogamba nti Allah talaba tanka eri mu lubuto eno mwetaaga Kristo abanaaze mikwano mwetaaga Yesu mwetaaga obulokozi